mbadde nva mu field kola jange naye nga nva mu bitundu by'e Nansana kati emmoloka eyo nekoona bodaboda nga kuliko abantu babiri era bamenyesa amagulu omu alumisiddwa mutwe omulala amenyesa amagulu akyali awo naye alumisiddwa ku mitwe abale n'ebisage by'amanyi simanyi wakutte kati nenkulula pikipiki okuva mu mita ziringa 4 nejja nesibira wano nga pikipiki eri wansi kati friction ya pikipiki ne coolant yereese omuliro ne bwentuuse wano ng'akaliro katono nnyo bwe kati nga kalingako akotusubisubi akayimuka nempakinga wali nenzija nkwate omupiira gwa pikipiki ngusikeyo naye nga emmotoka erimidde kuki ku piki nga ngumu nembuuza ani avuga emmotoka eno agize livansi nga n'abavuga emmotoka bonna badduseewo singa omuvuzi w'emmotoka owayinula abadde akyali mu mmotoka eyo abadde agitaasa piki yekutte omuliro era singa emmotoka ebadde ezeeko piki yalibadde eyaka naye emmotoka teyaliko. Tukyanoonyereza okuzuula okulaba oba waliwo abaakoseddwa n'ekyaviiriddeko omuliro guno ng'abasirikale baffe abaamuzimya mooto baatuuse mu kifo kino era ne bazikiza omuliro guno.